yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana gwatanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okujjukiza nyongera okusaba nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna emukono essaawa yonna bwati president bwalabise bwasimbudde kakati gwali ku mikutu eja Red Zone TV nkakasanga kati kyenzizaako okimanyi febwe tuti bwe tukola era president bwabanga anasimbula tusooka ne tukuwa maapu y'ekitundu gyagenda okubanga ayitira n'ekifo wennyini awo wagenda okubanga ate ayogerera mu bimanyi byonna ebibaddewo poliisi egezezaako okubeera nga eremesa embeera yonna ebadde ya bunkenge wabula nga kati ssaawa zino njagala kubanga ate nkutegeeza gwe munnange agoberera omukutu gwa Red Zone TV president amaze okubanga ayambala essuuti ye eri eya red throughout okuva ku engatto zo za bbulaaka naye nga bwatyo bwalabise era bw'ogenda okumulaba ng'akkirira mu bitundu eby'emukono nakuwadde amawulire ekiro ng'ab'emukono baasuze beetegese advance team ng'ekulembeddwa Sauda Madada Honorable Betty Namboze n'abantu abalala Chairman Nyanzi n'ekkunga yonna baasuzeeyo kakati wetwogerera ng'essaawa zino zennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga asimbula njagala kubanga nkubuulira agenda kuyitawa nga bwe ntera okugamba ffe bwe tuti bwe tukola ebyaffe ekkubo nga bwe ligenda okubanga litambula kyekyo kyolabaawo era kyenjagala okubanga nkuwa Red Zone TV ffe bwe tutyo bwe tukola emirimu gyaffe president nga tanaba kubanga asimbula njagala kukutegeezaako oba kuyisaayisaako mu makubo mwayitira ng'agenda mwatera okuyitira otegeere omusajja agenda kutambulira wali seefu kyenkana ki mbeera ki eyinza okubanga ebeerawo kakati yeyo maapu gyolaba ebitundu byonna ngenda bikuwa obeere ng'obitegeera bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda emukono agenda kusimbula ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule mu kibuga Kampala agenda kukwata ekkubo agenda kuyitira Nakawa mwabe Nakawa muteeka okubanga mujja kulinda okulaba omukulembeze w'eggwanga ng'ayitawo nga bwe kitera okuba kugambye wano ku Red Zone TV ffe ogwaffe gwegwo ogw'okubanga tukutemera otegeere ekkubo mwagenda okubanga atambulira bw'oba wakwetegeka weetegeke agenda kuyitira Nakawa then olufe Nakawa ajja kubadde bweyogerere okujjako nga waliwo pulaani yonna ejja okukyuka naye wanaba tewali kikyuse bw'ati bw'agenda okutambula Nakawa bweyogerere Namanve Seeta Mukono paka ku kifo ekimanyiddwa ekisaawe ekyo kitwabagambye ekimanyiddwa nga Njogezi ground Mukono district mu kibuga ky'e Mukono Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubanga ayogerera wagenda okubanga asisinkana bannakibiina ekya National Unity Platform abamulindiridde mu bitundu eby'emukono entambula gyagenda okutambula nkikugambye kitegeeza abe Nakawa balina okumulinda abali awo bonna Kireka wawona wonna ebiriraanyeewaawo ab'ebweyogerere balina okumulinda abali mu bitundu nga Namanve balina okumulinda abali awo ku Watoto Church bweyogerere mwenna paka wali abaliraanye Kampala Nairo Resort ng'ogende Seeta Kigunga paka wanakkirira ayinza n'okuyitako ku Colin Hotel n'atuuka emukono naye ng'ekisaawe kyekyo kyenkugambye kye bayita Njogezi Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubanga ate asisinkanira bannakibiina ekya National Unity Platform abamulinze programu eno yali ndala wabula yakyukamu era twajja ne tugikuwa era ng'amakya g'olunaku olwaliro gwe munnange agoberera omukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti ne ttiimu zonna ttiimu y'abamawulire ttiimu za security advance team ezisookayo buli kimu buli sekita yakutte ogwayo bafulagalizer oba kulemberwamu Dennis Senyonjo oba Denisite bamaze dde okubanga nabo beteekateeka ab'emukono basuze beetegese nga bakulembeddwamu Honorable Betty Namboze eyakulembedde advance team amanyiddwa nga Sauda Madada naye yatuuse embeera yasuze nga ya bunkenge balinze kulaba mukulembeze wa ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayingirawo wabula kati gwali ku mukutu gwa Red Zone TV njagadde okulaga ka outfit ak'omukulembeze w'eggwanga bwagenda okubanga ate atambulira bwagenda okufaanana bwoti bwogenda okumulaba gwe mulindirire ku Red Zone TV wano naffe tuli mu kuteekateeka nsonga zaffe kamera zatuuse dda ku ground ebyuma biri mu kubanga biteekebwateekebwa ogenda kubanga ofuna kasavu kanyama ogenda kubanga obifuna byonna nga bigenda okubanga ate biva sayidi eyo abantu ku makubo balinze dda
tewali kulanga kulala ne mu makubo mwennyini kubanze nkugambye Red Zone TV kamera zaffe zatuuse dda buli wamu era gwe atayagala kubaako kyosubwa nja kusaba kirira wansawo olaba ekigambo subscribe gwatannaba kubeera nga osubscribinga kikwateko ate obeere nga osubscribinga ku channel eno kwata ne kade akaka notification kakuyambako okubeera nga kakujjukiza nti kati Red Zone TV bataddeyo naawe n'obeera omu ku abo abasooka okumanya tuli wano tuli mu kubanga tusonda maanyi tusonda byuma tutereeza byuma okulaba nga tukutuusaako ekigenda okubeera mu district ey'e Mukono twabitandikira Kamuli Kamuli abasajja ne bamuteekako embeera omukulembeze w'eggwanga ne bamulemesa okubeera nga agenda najja n'awummulamu ne bagenda enaggulu ne basinkana poliisi ne bawa ekiwandiiko ekibakkiriza wabula bwe yagenda e Palisa era bamukwatira mu kugasezibwa ne batamukkiriza kubeera nga yeeyongerayo ku luguudo luno lwe twayitako okugenda e Kamuli kubanga twakozesa Jinja Road era lwe tugenda okukozesa naye tugenda kukoma Mukono embeera etambule nga bwe tugisuubira okubanga etambula oluvannyuma lwa General Kayindo Tafire okuvaayo n'alabula poliisi nti abantu ba opposition gwe poliisi toyina kukusalawo kiki balina kukola wabula olina kwasaganya mateeka ekibiina ekiba nga kiri registered mu mateeka olwa poliisi kyolina okukola kiri kimu gwe kubeera nga olambika nti munnange etteeka libakkiriza okukola enkuŋŋaana zammwe kitegeeza muyite mu bifo bwe biti ne bwe biti mukwasaganya ensonga mu ngeri bweti ne bweti so sikugaana ate bantu kubeera nga bagenda poliisi terina buyinza obwo era gwali ku Red Zone TV njagala okukakasa nti buli kimu kigenda kutambula tiimu ya security ba foot soldiers bamaze dde okuba nga beetegeka embeera yonna eri ku standby abaana tiimu yonna eyaba security advance team nga bwe nkugambye bonna bali bulindaala buli kimu kigenda kubeera taratibu gwe oyina okukola ekintu kimu kwekuumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV ensonga obeerenga kwozirabira olunaava e Mukono olunaku olwaleero ku Friday kubanga olwokuna enkya tugenda kubanga tuwummulamu then ku Friday nga 31 Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera Masaka ku Masaka Recreation Ground ekisaawe ekyo kitono okusinziira ku kifo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yadde abuukinze ekimanyiddwa nga Freedom Square ekyalema abamu okujjuza kati nga baatidde musajja ono ayinza okukuba ekisaawe kino n'akijjuza n'atulabisa kati kye baakoze bamukyusizza agenda ku Masaka Recreation Ground Red Zone TV kwoli tiimu zamaze dde okuba nga zeetegeka ab'e Mukono essaawa yonna bagenda kubanga barisiivinga omukulembeze w'eggwanga era gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV ekiri ku makubo kyekyo toyina kyogenda kubeera nga omisinga nakugambye kamera zaffe zatuuse dda mu kitundu era buli kimu ogenda kubeera nga okimanya nkusaba ekintu kimu kwekuumira ku mikutu gino bw'oba tonna subscribe nga kikole ensonga obeere nga togimisinga yadde eddakiika n'emu ogenda kubeera omu ku abo abaana amanya byonna ebigenda okugenda mu maaso bwetuti bwe tugenda okusimbula beera ku Red Zone TV mu ddakiika si nnyingi nnyo tugenda kuba tujja live okukuwa ekigenda mu maaso weekuumire wano genda mu comment section teekamu obubaka sooka osheyalinga information eno etuuke ku buli omu tubeere nga twetegekera ekigenda okuba nga kiddako